Owe ndyakateka sikwizi. Tulina musajja mukulu bamuyita Diego Nsubuga. Diego waleka wamanyi mu sikwizi. Kwani Nsasage yali mu sikwizi. Yali mu nteekateeka sikwizi lwakuba twefuulira naye ne tumuvunaana mu kakiiko. Nga yabali yakola atya. Kati era agenda kuliibwa. Bano agenda kuba atereeza byasoba. Ebintu byonna bye yatusabye twagezezzaako okubituukiriza. Yeetaaga omuntu gw'anabusigulawo naye sikwizi. Gwakola naye demo. Munene si munene. Mumpi si mumpi. Muwanvu si muwanvu. Wakitema. Myaka amekaawo. 22. Ayina amaaso ga ndege. Ensingo ya biseera. Kati nze mbuuza. Oyagala wakwolooka kuba ebiruubirirwa ndabanga ebiwanvu. Ye oyagala muntu wakugulawo naye squeeze. Olumala okugulawo. Kati singa tubanga tumufunye nga ye awedde ale si bye byokka. Ayagalayo amagye 2. Akatamba. Akatambaala akeeru. Otagira ekidokita ekyeranga nga Dr. Salifu mu kirumba. Okimanyi kyagulawo abasawo abekinansi okweranga ku leediyo kiranga ku leediyo buddu. Dr. Salifu mu kirumba tomujjukira Basozi Brian abo nga bamusoma mbirango. Ne Salongo John yamusomako ku leediyo buddu era. Omwami. Oye Dr. Salifu mu kirumba yagulawo ebyo ebyokulera amagye 2 n'akatambaala akeeru n'abasawo abalala ne bakibuukira. Bintu gye tukola essabo. Nakunyumizaako. Nuwakola essabo. Tukola essabo. Tuli essabo. Wulira mulimu ku bikyabulemeseza okufuna ssente. Tukola essabo. Ne bawulirizaamu bino tukakasaani munajjanga. Nituugira. Ojoga wanyumizaako ndiki. Dokita Kasaanya. Eyabeeranga ekyotera. Ono yalanganga ku leediyo Equator. Yalanganga ku Equator. Eyakolanga ne Woodman. Dokita Kasaanya. Kati nga yakyaliyo simanyi. Eryali linnya lye lyali lya mulimo. Lyali lya stage. Lyali lya mulimo. Lyali ya stage. Stage name. Olinza n'oddimuyita nga takyalijjukira n'addijjukira. Kubanga bagakyusanga buli weekend singa alabanga nga waliwo ekitabanguse. Omulisa. Abadde azenga Dokita Kasaanya waddemba okudda nga goni nga Bruno Betty. Dokita Kasaanya. Kakati olunaku lumu nga Dokita Kasaanya yali talina ssente za kusasula ku leediyo okwogera bintu byabwe. Aye ng'ayagala akole. Abadde bakawanya. Abadde ffe tubakwatira. Mukazi yano baatumuzza mu nnaku 2. Onoonyeza omulimu gubuze. Wasoma ngende nga tegudde olubega onoonya mirimu. Oyagala genda bweru. Oyagala visa. Awo. Oyagala visa. Mukazi yakukyawa tumuzza mu nnaku 4. Nga teegayegayirira. Tukomyawo ebibbe. Kati nno nga lunnanyumye. Gyombalira TV gyendaba. Naye bambi omuya kati olaba gundi zino ziyita wasi ziscroll zino nga mulimu ekigambo kati ng'era omusawo ng'alanga nga mu byalanga nga mulimu mbu tuzza ebibbe kati ne bateeka mu bracket omubbi yakukubira essimu. Gw'omanya okubanga ebintu balibba olikande ng'akuba essimu. Uli essimu. Hello? Sebo. Onani. Je baliko sebo. Kali naje. Nze kabali. Kabali kyono. Butambala. Kabali kikyoko. Kabali sikutende butambala oli kyokola ki. Essimu yo kabali. Wansebo. Sikutegedde wennyonnyole ku kabali okola kyoli. Wabulako essimu yo leka kambwala naawe. Engola mubbi yayaba. Omubbi. Nobody gamba yo. Nobody bwaya. Kabali essimu yange wategera otya nti ate yabula. Jajja nze nagirya. Kabali. Wangi. Elekazo oli mubbi. Ndi mubbi. Kubadde oyagala kubba essimu yange endala. Sawa kubba. Kiki kati kabali onjaga zaki? Gikomyawo.
njagikomyawo kiki sobola okumbulyawo oli simanyi nsula nkulungutana ebigundi mpulira ebinyonyi ebingojja mu bwongo mubbi yakubidde biŋŋamba zaye esimu y'omusajja tata njagala kujja kwetondera nkubewo esimu yo mazima n'akasiimu nokimanira muyaya aba alese foomu ggwe nga jjanjaba ebyo eggwe soko mbulire Dr. Kasanya ajjanga ayagala kukola talina ssente ayagala okukola program Woodman nga engeri gye baali nga Woodman musi Woodman gye baali nga bakolagana bulungi ne Kasanya nga ebbanga liweze nga bakola bonna Woodman n'amweyimirira ewa manager Kisa obo manager talina buzibu ono tukole manager wangi ono Dr. Kasanya talina buzibu sajja waffe nnyo twala satu ajajire program ya dakika 3 ya sawa yabanga ya sawa nga bayingira nga bachapa program ngebwa nga ne Kasanya amusuubiza nti no ku weekend yitayo Woodman ayino genda kyogera zino ne si ayino gendayo Kasanya ali ayino azireta kakati nga Kasanya nga weekend yitawo gatizeta komani janga ayita Woodman wali musajja wo woyibirije nainza okuba kwali abeera ntebe eyo omusajja wo gwe weeyimirira mwami Woodman omusajja wo gwe weeyimirira ng'akasente takaleeta mwamunange tulina okugula amafuta ga genereeta tulina n'okulya musajja amafuta gundi koba Woodman nakuya Kasanya lwaki wetasendeza omusajja banange nsasira obutuufu ngenda zire obutuufu sente ngenda zire weziri nange nga wiiki nga ddala nga bbiri nga zongera okwegira manager aba bubi Woodman nno bambi tuyinza okukyawagana obubi weeyimirira omusajja ng'ogamba aleeta sente mu sabbiiti emu kati iwujo nkigenda mu myezi 2 lwaki taleeta sente za kampuni Woodman ng'atandika okukubira Kasanya ezasimu ezalubaluba nga Kasanya n'atandika okuzidojinga nga takyazikwata kati Woodman kyava afuna plan yagamba naye lwaki sesitukira nnumba ekyotera ku mbuga neŋŋenda ddala ku mbuga ekyotera omukulu wakolera nemmanja Kasanya munange Woodman yakeera bwankokola ngawelekera saawa zagenda okwera 5 kumacha ng'atuuse ekyotera ku mbuga wenyininyini Kasanya watuula Woodman agenda okujja asanga ku mbuga waliyo abalwadde nga balinga 15 kati Woodman kyava abaako we yatuula ebbali tiyapapa n'abanga omulwadde n'atuula ewantu ebbali n'asirika n'abaako kuzina envubuka Kasanya ze yajjanga nazo abo abeetalatala abakongozi abayengayenga omuddo n'amuyita Raymond waliyo Raymond mujjukira kwali naye alina we yajja Raymond ng'akooye okubeera kondakita ayagala avugemu yali mu dulayika wa Kasanya kakati lwaki alubuto watuli awo nga beyazze nga ne Raymond azze ng'asasula ssente nga bamuuza zaaki ng'agamba nange njagala kukola program nambuza yaki ey'obusawo nimumbuza tegozengani naga nze jjajja konkomebbi Raymond wama yali konkomebbi kyayogeranga ng'abakadde Raymond kye kyali kijjajja konkomebbi kyakeera ku makya nakyo ne kifuuka kijjajja nga wakyo nga bbye nnyo kiraba alidde nnyo nga lwe kyagala kibbemu era kyabba mu mbeera ya mpandi emu nakyo kyalya munange Woodman ng'atuuka ng'ayita Raymond wali wangi genda ogambe Kasanya nti Woodman atudde wali wakuba gwe tonnamulaba atudde wali n'ennyota ye kakati nga Raymond akirawo ng'agamba Kasanya nti Woodman wooli wali akimye kasente ko gundi nti Kasanya jja taŋŋambye ajabuze mu mbuga ko Raymond ngadde agawudo wayi omusajja agambye nti si musanyufu okujja nga temugambye Woodman abadde agala nkoleki nga mukwite esimu gyakwata ayagala nkoleki kono nga akola kigadde nga mugamba omusajja nalisi yasayika kasente akanonye koli Kasanya egenda mutuuza nanja kuntegeera
era motoza yawonera mugambe wakyaliwo abalwadde mmala bamaliriza munange nga gundi nga Adamu ganti alina abalwadde amala bamaliriza Udumani mugumikiza ng'atuula sawa gaziweranga 8 misana abalwadde baweddewo tebannaba bakyaliwo tibaseetuka andi wagenda 2 wajja 4 awo munange Udumani ng'asembera avaire wala ng'asembera okumpimpi Kasanya wamulabira alaba ebirya ddala ng'amudda mu bufu wamulabira kati andi Kasanya ali atudde mu mbuga ali mu mafumu ali mu mbugo mu maliba waliwo ngono waliwo mbizi waliwo ngo ali akugulu kw'embizi liba lyagoonya ekyoto ky'abamweyana ebintu mubimanyi nnyo baana mmwe tubawulira ku leediyo tubabitegeera ekyoto ky'abamweyana ekyajjajja Mukasa munange jjajja Mukasa ate Mukasa w'ennyanja abaalo nayo ki abaayo munange otyo munange nga Udumani ayimirira nga yepositioninga Kasanya wamulaba alamulaba akati Udumani waije lyakola buli Kasanya bwe yaleetanga eriiso wati n'alitunulya nga limukolera kasayini liti nga limulukala kasayini owange mu mbeera ya njagala wange nga likona ku ssaawa owange obudde kati n'ekikasanya nga kizza sayini eri munda mu mbeera ya ndako nkyalina abawadde munange